mbu His Excellency Kyagulanyi mu biseera bya COVID oba mbu yagenda awe wakafeero mbu era waliwo ekintu eky'omwoyo ekiri awo kye balwanira then eryo ettaka lyonna Museveni agenda dditwala emabega waakyo waliyo breaking news amawulire si malungi agavaako mu banankyukakyuka bwe tuwugirira ssaawa zino eno abayimbi abali mu National Unity Platform mwesibe ebbiri kubanga bano abasajja abakyayetaagira ddala omusaayi okusinziira ku Pastor Asiimwe mujjukira bulungi tino omusajja ebimu ebyadala byayogera bitera kubeera nga atuukirira era vena bagamba kino wali omuyimbi akwatagana oba alinamu akooluganda ne His Excellency Robert Kyagulanyi ayinza okufa abantu basinga bali balowooza King Saha ne mujjukira bulungi King Saha naye yasimatuka accident yali y'amaanyi palaso ne bane bali baagala okumuta kati ndowooza ekya King Saha wekyaganyeko bo bareciprocating amaanyi eri omukulu ha Master Pilot bw'atyo bwe yalugenze vidiyo yino soko muwulire Pastor Asiimwe ongambe gwe lubirowooza nti no byayogera hajja ebiri oba just ali mu kugatagata emboozi tumaye tuyongere nebera maasawo Calvin Kayanja yekenyini atiddemu kyokate mujibugula bulungi tino hawagira saidi yeri ya NRM kakati connection zabadde bweziti munsi yabwe y'omwoyo mu bye basamira Museveni nga baconnectinga nga bwe balabye emikolo gyabwe bwe girina okukolebwa biki byonna amagombe babadde balina okugajjako kafeero bagawa omuyimbi omulala kyova olaba lwe basimudde kafeero lwe basse Paroti era mu mokyala e Mulago waliwo emikolo egyakoleddwa ku kafeero ne Paroti nkikuddemu kiwulire mu bantu abasimuddwa entaana eyo kwabaddeko omusawo wa Museveni ali traditional wankubadde gwalabyewo simanyi mbuluzige nga looya simanyi ani nga biki abantu ne babagobera eri wala ne babagaana otuukawo emikolo egyabaddewo awo kwabaddeko omusamize nga basimulayo kafeero n'akolerawo egundi kuba senga babadde baagala ka DNA baaliggyeyo akantu katono nnyo mu ntaana ya kafeero ne bagizaawo ne bagenda ne bakola DNA baatutte ebisigalira byonna baatutte ebibaasa ebisoba mu 10 bakuŋŋaanyiza buli kantu akabadde akakafeero ne bakapanga baatutte over 10 big envelopes ze bakuŋŋaanyizaawo zonna kafeero ne bamutwala era kafeero tagenda kudda Museveni ng'akolagana n'oyo omusajja byaluga basimanyi byaluhanga akulira abasawo ba poliisi Sajoni simanya baba mutani oyo police surgeon I think ye abadda we Mulago nye banga ddene nnyo yatampalinga na buli kintu kyonna ekikwatagana ku postmortem report Museveni bw'aba atirimbudde omuntu era yabeera mu mukyalo oba gyasula oba gyakola kiyetavaayo oyo ye takyuka abantu bonna baweebwa transfer oyo omusajja simanyi byaluhanga simanyi byaluki tavaawo ye tavaawo era buli postmortem report yagikola bwati kati yabaddeko n'omusawo era mu bisenge by'amakolero ga Waaka Paroti bamuleese ne kafeero Museveni n'akola byayagala amagombe agenda gawa Paroti agajjiko kafeero okitegedde okufa kwa Paroti kukwatagana n'okuziikula kafeero mbu kubanga Museveni abakujjayo kafeero n'atabaako gwawaayo yabadde ajja kuleeta ebizibu mu famire ye kwe kujjayo omuyimbi n'atwala omuyimbi mbu His Excellency Kyagulanyi abadde alina yali alina enkolagana nnyo ne famire ya kafeero ne kafeero kati kwe kujjayo kafeero baddire mukwano gwa Kyagulanyi gwe baba bawa amagombe kati ayagala bitwala abitwale atayagala bitwala abireke ebyo byebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka byotagenda kulaba wano mu lujjudde nabagamba olutalo luli mu spiritual world era njagala okwongera okusaba abasabi temuva ku vivi
abasabi temuva ku vivi olutalo luli mu spiritual world ba warriors mwena ba prayer warriors temuva ku vivi okwetolola ensi yonna abasabi temuva ku vivi kubanga tulinamu emitendera waliyo abantu abasimbye vivi mu ggwanga Uganda emisana n'ekiro ne mu diaspora waliyo abantu nga bo baliwo okwegayira Katonda ku lwa Uganda abe Uganda baba bebasenga abo mu diaspora nga aba diaspora bakuma ekyoto aba diaspora baba bebasenga abe Uganda basaba abantu mwenna basabira enkyukakyuka temuva ku vivi olutalo luli spiritual okufa kwa paroti kwakwataganye n'okufa kwa n'okuziikula Kafeero kakati nno nekisi gundi mujjukira ebiseera ebyo nga mbadde ndabayoterako security alert awe mabega kaawo omuli okwagala okutta Bebekulu oba Kenzo naye abo ekyabayambye enkolagana yaabwe nekyagulanyi nfu ne His Excellency Kyagulanyi mujjukira nga nabagamba nti olwaleero waliwo target confirmed ebadde eya ku bantu ba His Excellency Kyagulanyi nga okusooka okusinga badiscussinga nnyo ku Dax vibes kati bamaliriza bagenze ku paroti kuba mukwano gwe ate modo ya zamani muntu wadda mu kisawe ky'ebyokuyimba. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu omunyikiddwa nga Calvin Kayanja naye agambye nedda enfa ya Master Parrot obuyaddala waliwo ekitali kituufu kubanga omukulu ekiki kibadde kimutambuza ekiro nawe gwe kennyini weebuuze gwe munankyukakyuka aliyo gwe muna Uganda ali eyo ali mu ggwanga Uganda nawe ali wabuli w'eggwanga Uganda gukiraba batya omuntu abadde serebu asaawa 2 ez'ekiro obudde wanzikiza ekiki kyabadde akola. Imagine nga talina na mmotoka ng'ali mu kusala ku Northern Bypass naddala ku roundabout. Imagine that thing ne yatomedde ebyadala ssaawa zino oba mpaka ne kati temana okubeera nga bategeera ani eyamutomeddewo. There is something fishy abasinga bwe bagamba naddala ba NRM nabo babeegaseemu bagambye nedda government erina okukola ekisinga waawo. Awo wenyini asigenda kusuka waneeno gatana subscribing akadde kajja mu personalize kateeke mu ate Sheikh Ashraf walinya okulombereddwa gwe nangole n'ebizibu. Waliwo ebitagatta ku nfa ya Master Parrot era nze mu kulaba kwange ndabira ddala nga waliwo omuzannyo oguzannyibwa. Omusajja bw'aba teyakomitinze suicide balina okuba nga baamumizizza omusu. Weebuuze ku flyover yabadde asala kulagawa. Ku flyover we yafiiridde yabadde asala ng'ekkuba alisalamu kulagawa. Awatabadde mayumba gonna galiraanyeyo nti asala kuva enaddeeri. Era wonna n'asala erisooka n'ayambuka waggulu ku flyover gy'aba asalira. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyokubiri kigendererwa ki abaasoose okufulumya amawulire n'okutwala ejjengira omuntu engeri gye yafuddemu kye baabadde nakyo bwe kuba si kubuzaabuza bujulizi. Oli n'atatya na kamera n'agamba nti Master Parrot yabadde ku ppiki ng'alina n'ekikazi bw'agenda ng'akikwatirira ebisambi nga nakyo kimunywezezza mu kiwatu. Kale ne yeekanga emmoroka ng'etuuse eri. Piki tebagikulaga, omukazi tebamukulaga, tewali wadde akantu akalaga nti piki yatomeddwa. Naye muna Uganda yareginze n'akusiigira ekifaananyi nga bwe kyabadde nti yabaddewo. Poliisi mukwata abantu abo. Omulala n'avaayo naga nti yabadde n'ekikazi baasoose kwenywegera. Lwaki waabaddewo nnyo obujulizi obw'obulimba? Kuba yo poliisi yakonfamize nega nti bannange
omusajja twamusanzewo bwa namunigina nga tewaliiwo wadde enkululo oba akamogofu konna okuva ku ppiki nti gye bamutomereddeko. Naye ate ba eyewitness nga bo bakuga omusajja yazze n'ekikazi nga bw'agenda akiweeweeta ebisambi bali ku ppiki bw'akikwata mu mabeere. Lwaki waabaddewo nnyo okubuza obuzi obujulizi? Njagala mwetegereze ensonga eno yandibanga Master Polo tibaanyize munyige bamusudde busuuzi mu mmotoka. Emize gikolebwa ku Nozani awo miyitirivu, abantu battibwa, abantu babbibwa, murders mpitirivu eziri ku Nozani awo nga ne mmoroka eyamutomedde yamusanze olwedde mulambo. Poliisi mukwata abantu abasoose okwogera nti omusajja yabadde avuga boda nga alinako n'ekikazi agenda akikuba engalo. Ebyo bye byabaddewo. Lwaki babadde babuzaabuza oba tebamanyi ku kintu kino? Bampita Calvin Kayanja agala okugenda ebweru, kwata peni n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Abaana ab'obuwala n'ab'obule